Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku lwa leero njagadde togere ku nsonga paadi zino ebiseera ebisinga mu abaana abawala nammwe abakyala paadi zino zeetaaga kwegendereza nnyo. Omuntu asobola okukola ekibi ng'asinzidde ku paadi eyo. Ky'olina okumanya nti ebintu ebyo buwale paadi ebintu ebyo mu abakyala oba mu abaana abawala mulina obikuuma butiribiri, mulina ofuba okulaba nga mubisuula ewantu omuntu atajja kisanga kukijjawo kugenda kikozesa kyayagala, olw'ensonga nti paadi ezo bazirogeramu nnyo. Njagadde tutunuulire paadi ezo kye njagadde olunaku lwaleero kibabuulireko kitunuulire. Paadi zino singa obeera omaze ogikozesa fuba okulaba ng'ogisuula ewantu we batajja kubeera ng'omuntu omulala ajja n'agijjawo n'agitwala n'agikozesa ebitali birungi, kuba omuntu asobola okukuloga bulungi nnyo ng'asinziira ku eyo paadi, agitwala n'agikolerako eddagala n'akuloga ebirwadde eby'enjawulo ebitali byangu kuvumula. Kikyo olina okumanya bye batera okulogera ku paadi ezo. Paadi omuntu singa aba agifunye omubi akuwalana atakwagaliza ng'ayagala kuloga kutuusaako kibi, asobola okukozesa paadi eyo n'akuloga. Asobola ogitwala n'agikolerako eddagala n'akuloga obutazaala. Kikyo olina okumanya gwe omwana omuwala paadi eyo gyegendereze ng'ogisuula. Ekintu ekirala asobola okukulogerako ebizimuzimu ebyonzira ne biba nga bikusumbuwa ekiro, yegwe ajja okugamba nti ebintu binkozesa, ebintu binkolawo ebiti, ebintu binnumba. Ku paadi eyo omuntu atakwagaliza asobola okukulogerako ebizimuzimu ne bikuwasa ne biba nga bikusumbuwa ekiro nga bikumalako emirembe. Ekintu ekirala oli asobola okukuloga okuwunya naye ng'asinzidde ku paadi eyo. Mufube okulaba nga mwewala obutamala gasuulasuula paadi zammwe ezo. Paadi mufube okulaba nga muzisuula ewantu omuntu watajja girabira. Abantu ababi abo bangi nnyo, baana abawala abakoze ebintu oli abeerawo nga takwagaliza ng'omulabikira bubi nekyoyogera nga takyagala. Ate ekirala mulina bajja bammwe abo ebiseera ebisinga temutera kukwatagana. Kizibu nnyo okusanga omukyala omukulu ng'akwatagana ne mukyala muto, oba mukyala namba 2 ng'akwatagana ne namba 3. Kiba kizibu. Ebiseera ebisinga omuntu oyo asobola okukuloga naye ng'akulogedde ku paadi eyo. Kati n'olwekyo fuba okulaba nga paadi temuddamu kuzisuulasuulawo buli we musanze. Ekyo nno kya bulabe. Musobola okubeera ku mizigo nga muneibawo takwagaliza nga takwagala. Kati walaba akantu ng'ako n'akatwala kiba kyangu okukulogerako n'osiraana ebbanga lyonna. Omuntu singa akuloga okubeera ng'owunya n'akusaako ekyo ekyokuwunya, kisobola okukubeerako ebbanga lyonna ne kikumalako emirembe. Kati n'olwekyo mufube okulaba ng'ebintu ebyo bisobola obbaleetera obbaloga, mufube okulaba nga mubikweka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.